Okay. Siranks veno olunaku olwaleero akamwenyumwenyu kambuganidde Mityana. Tuli Mityana mu town. Emyaka 7 BBS Terefayina ng'ekuweereza. Webale kutulaba. Osiibye otya giraba. Webale kugibeerako. Ate nga emyaka 3 nga Ssaabasajja ali ku Namulondo alamula. Leero kasiki tuli Mityana kigenda kuggwera ku club ambiance tugenda bakuba endongo ba presenters twabaleese kati gwali ewala bambi jangu twegateko tuli ku club ambiance olunaku olwaleero tubamazeeyo tuli mu mudu egaba tugenda gaba ebirabo byonna kugaba bugabi tuli mu mbeera eyo masanyu kudigida kucakala debi bategeeze nti olunaku olwaleero kasiki Ssaabasajja emyaka 3 ngali ku Namulondo alamula ate nga BBS at 7 myaka 7 nga tukuweereza tuli Mityana mu town ebirabo bingi nnyo ngenda kuba nnyingiramu n'abantu ba presenters ab'enjawulo ndine Diana n'abatanzi ndina abakozi ab'enjawulo bakozi bannange tuli nabo tuli mu kugaba bugabi so bambi atuli okumpimpa ebitundu ebirinaanye Mityana tuli ku katale we tuli saawa eno naye nga kigenda kuggwera mu club ambiance okitegedde jangu tweyagale jangu tukuba endongo alright. Okay, tugenda kuyitamu mpolampola daddi kiri kitya kulaba weezinze beera mu n'akabugumu Terefayina tugireese emyaka 7 ng'ekuweereza kiri kitya soko bakoneka amanya semakula just Mityana wano kuseto makati yesebo emyaka 7 nga Ssaabasajja ali ku Namulondo alamula muyozeyoze awangali nyo Ssaabasajja mwagaza amazaalibwa amalungi otufuga obulungi buli kimu atufuze bulungi webale nnyo kulaba BBS Terefayina emyaka 7 nga tukuweereza bale kutwesiga tulina n'ebirabo byengenda okuge mupe ku birabo boss baby jangu bawe ebirabo boss baby muyina twaleese n'abagabo zonna ozimanyi kasukaali amawulire akalaaca amawulire saa 6 saawa emu saawa 4 11 kitundu nga bukya sumulula kumacha saimowa bana kwabya ama webale genda wetwalye kasabuni kempita itamu mpola mami jangu chichi esanyu ngali kubuganye tuli Mityana mu town tuli ku katale amami emyaka 3 nga Ssaabasajja ali ku Namulondo alamula muyozeyoze era muwozayoleza ddala muwo bubaka mutumidde nnyo Ssaabasajja waffe amanya nze Kase yugira amenyeko okay emyaka 7 nga tukuweereza BBS yo gimanyi ngimanyi webale nnyo kutwagala ne CBS ogimanyi ani gwosinga okwagala ku BBS Diana n'abatanzi Diana olw'okuba omulabyeko naawe nkwagala yanzanye neze kankuwa akasukaali sikali kano akaddala akacyayi sayinza okulaba mami bali mugamba mutya oyagala kutumira ku bana bo bana batumire omulundi gumu bonna bayole webale nnyo webalire ddala okay tuli mu katale Mityana kugambe kigenda kuggwera ku club ambiance BBS at 7 ate nga kasiki kamatikira ga Ssaabasajja emyaka 3 ngali ku Namulondo okay boda kiri kitya kiri okay vibe nga ntono vibe ya maanyi nantekawo vibe naawe vibe ya maanyi gwekyobaomanyi okay emyaka 3 nga Ssaabasajja ali ku Namulondo muwo bubaka kabaka kyenyinza okugamba kabaka wange nti mwagala nnyo era tumwebaza okuba nga atufuze bulungi kabaka tafuga naye alamula okay amanya lutayayisima mumpere ekirabo lutayayisima babale kola BBS Terefayina abantu bona baboda bayite tubeere mu club ambiance ababoda bano ono Mutebi Lameka ne bali bagundi bonna itana abataliwa n'ababoda bonna ababoda okwetoloola Mityana yonna Central Market yonna beetaaga ali ku ambiance okay Kyakabinyo dadi kiri kitya twebaza ali Ssaabasajja Kabaka emyaka 3 gy'amaze ku Namulondo ng'alamula eri Obuganda era tumwebaza nnyo n'empeereza gy'aweereza okuyamba abantu abayina Ssaabasajja mugamba amanyago amanya gange nze Sekalembi atono omuzira nnyonyi webale kola BBS Terefayina omukozi gwosinga okwagala yani njagalayo Diana n'abatanzi Sebunya n'omusajja omwana wa Wino ow'omunaala mwagala nnyo era akoze bulungi nnyo n'okuweereza nnyo Obuganda neddala ebyenfuna okusomesa abaana
kwata sabuni genda weyagale awangale aibene aoke tuli wano tuli Mityana mu kibuga bayayana dadi ngonkubidde kooti emyaka 3 nga Ssaabasajja ali kunamulonda alamula muyozeyoze Ssaabasajja Kabaka yebale nnyo kutuwangaza ffe nga ffe abantu be aya twetera BBS Terefayina era tumwagala nnyo sibeera na Patrick kantu batoza Muteramira nambaagala nnyo okay mumpe ekirabo omwami ono onakolayo tewerabira tugenda kubeera omwami ono mumpere olunaku olwaleero tuli ku club ambiance era mbayita bannange tuli ku club ambiance olunaku olwaleero bwe tugenda okukubira endongo mami kiri kita amannya go Nafiona n'Abasumba emyaka 3 nga Ssaabasajja ali kunamulonda alamula muyozeyoze mwebaza nnyo okubeera ng'alamula okay webale kamumpe kikyomanyi ku BBS manyiko Diana oyo kubanga mpeereza bulungi pulogulaamu ye yeka gomanyiyo Diana BBS ndabako n'obuzannyo obw'enjawulo webale nnyo mumpeera ekirabo baliwo mami ogamba otya webale kulaba Terefayina ani amannya go Nanziri Brenda emyaka 3 nga Ssaabasajja ali kunamulonda alamula muyozeyoze njozayoza Ssaabasajja Kabaka yeebale okulamula Obuganda ate n'ekirala yeebale kuba kati atuzimbira eddwaliro ly'abakyala wano e Mityana awangale aibene okay olunaku olwaleero tuli club ambiance emyaka 7 nga tuli ku Terefayina tukuweereza kikyomanyi ku Terefayina manyiyo bikukujju manyiyo amawulire amalungi bingi bikukujju nanoonya ali muvumbo woli okay bamumpere tweyanze nga bali kulaba BBS Terefayina tuli Mityana Katale ne boss baby yeetala naawe oyagala kwogera amannya go soko bagambe Ageesigika sebo amanya nnyo BBS otukyalira naye nsiimye nnyo okulaba ku Diana Nabatanzi kikyomanyi ku Terefayina kiri kitya ne tukyakyanke bingi byemmanyiko okay tuli mu kuyitamu mpolampola teweerabe mumpeera ekirabo no mami bamumpeera ekirabo boss baby ono mumpeera ekirabo okay tuli ku ambiance olunaku olwaleero tuli ku Terefayina bwatulaba oba osigala tuyitayitamu mpolampola pate egenda kugwera ku club ambiance so bwatulaba tukukoola kuyingira kwa bwerere lwaki tojja ne tweyagala olunaku olwaleero emyaka 7 nga tukuweereza mami kiki emyaka 3 nga Ssaabasajja ali kunamulonda alamula okimanyi ekyo katumuyozeyoze bambi ensonyi zimukute naye nga bambi tuli club ambiance njagala bamumpeera ekirabo njagala omwana weyagale soko tubulye ku mannya kiki mukwano wanje amannya olaba BBS Terefayina ogimanyiko ki kale nakalabako dda nga azannya akazannyo obuzannyo bw'osinga okwagalako twagambye n'ebikukuju yongera okulabirira omwana kubanga olina okweyagala tuli ku club ambiance olunaku olwaleero twagala obeeyo tukuba endongo bali gye twabaleese abayimbi bapresenters bonna twabamazeeyo jangu tweyagale olunaku olwaleero tuli mu katale Mityana nagambye tuli mu katale Mityana kino si kinyeebwa omuganda akiyita kinyoobwa ekipooli nakiriranga mu mugaati kyankoleranga ogamba otya dadi baba ndi bulungi amanya zinda Oliver Force emyaka nga Ssaabasajja ali kunamulonda alamula kusaba muyozeyoze Ssaabasajja Kabaka ntuuse okusaba kwange nze zinda Oliver Force nkwebaza okutuuka kugano amazaalibwa ago amatikkira ag'emyaka 33 ng'oli ku namulondo 3 umwongedde amangu ago ati njagala awangale 3 okay olunaku olwaleero tuli emyaka 7 nga BBS Terefayina ekuweereza tuli ku club ambiance jangu toyagale kikyomanyi ku Terefayina sinza butajja Terefayina manyiko Diana Nabatanzi atuweereza pulogulaamu manyiko ono watukyakyanke manyiko n'abalala bangi nnyo webale nnyo okulaba Terefayina mumpeera ebirabo twagane mu kinyoobwa ogatemuuko ku munnyo tetwagala otuseera omunnyo mu kinyoobwa ng'otugamba nti biki club ambiance olunaku olwaleero gye tugenda okukubira pate gye tuli emyaka 7 nga tukuweereza mami tukuwa amawulire ageesigika tukuba endongo ate endongo ovudde ku ebyo Ssaabasajja emyaka 3 nga ali kunamulonda alamula muyozeyoze mami soko omugamba amannya Ssaabasajja akumanye
Amanya agange nze Kasifa Nakubulwa mwana yeddire ngeyi. Nyumirwa nnyo program ya Diana Nabatanzi ne Mukyala Bikukujju. Ne Mukyala Bikukujju mwami Bikukujju. Okay, Ssaabasajja muyoze. Njozayoza Ssaabasajja Kabaka awangale. Okay, mami tukulize mu club ambiance. Oyina abazzukulu. Bazzukulu bawe. Twagala bafu babiri bajimu, bafune emibiri, bajimu ambiance beyagale. Okay, bakwongedde. Boss baby yagabula bugabuzi. Boss baby agabula bugabuzi. Nagambye tuli mu club ambiance kiro kya leero gye tugenda okubira endongo. So kati gwali ku Terefayina kakkana. Tuli mu katale Mityana konna kajudde abakyala abanyirivu abakyala ba Ssaabasajja Kabaka yebaleko mami ogamba tebale kulaba Terefayina emyaka aga nga Ssaabasajja ali ku Namulonda alamula soko mugamba amanyago omala omuyozeyoze. Erinnya Naraiso Christine ow'abakyala mu Central Market wano ate kansala w'ekitundu kino era deputy mayor Mityana Central Division. Bannange enjozaayoza Ssaabasajja Kabaka omulungi magulu nnyondo omukama yeebale mukuuma n'amuwangaaza awezezza emyaka 3 ng'Obuganda abulamula. Mukama yeebale tukumira Ssaabasajja mukama mulungi. Emyaka 3 nga Ssaabasajja alamula. Olunaku olwaleero BBS tuli mu kutambuza activation egamba myaka 7 nga tukuweereza. Kiki omanyi ku Terefayina? Terefayina ngimanyiko etuwa ebirungi etusunsulira amawulire amalungi etuwa puroguramu ennungi. Webale kulaba Terefayina. Webale kulaba Terefayina mumpeera ekirabo. Ebezzukulu njagala bafune bajimuke. Okay, bajimuke. Ali ku Terefayina. Tuli mu club ambiance olunaku olwaleero ekiro kyaleero tugenda okubira endongo. Emyaka 3 nga Ssaabasajja ali ku Namulonda alamula era wangala nnyo ayibeene. Ate ng'emyaka 7 nga tukuweereza na muli Ageesigika endongo na buli kimu. Ali ku Terefayina